Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Amannya mpitibwa Omusumba Bizimungu Yusufu. Andi musanyufu nnyo okunnyaniriza wano ku program My Testimony. Nange mpere Mukama obujulizi. Kaakati bwe ntuuka emukono natuukira ku kigo. Church yali nene ng'etuuza abantu 1,000. Kati nga pampa zonna ez'abaana baziteeka wali nga zasimula toyi zayitika kasasiro zaagala gate. Nakola emirimu egyo. Kama yeebazibwe ab'emikwano twagala obbaaniriza nateera wano ku Summon Index nga tubeebaza emirimu gye mukola. Twagala okwebaza abalikinze, abasubscribinze, abatulekeddewo comments, byonna bye mukoze, abatuwagidde, abazze okuwa obujulizi. Mukama abawa omukisa. Nateera lunaku lulungi era kawungeezi kalungi. Tituzze nateera n'omusajja wa Katonda asazeewo ajja aweere obujulizi Katonda waffe kubanga twalaba Summon Index ewedde kyate yasembayo nti bw'otaweera Katonda bujulizi waliwo omusango ogukubalizibwa. Nateera tugenda mwaniriza atubuuzeeko atubuulire yaani. Tukwaniriza nnyo mukwano gwaffe. Sawa otubuulireko ku mannya go, obeerawa, oli mulokole. Yes, then tunatandikirawo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Amannya mpitibwa Omusumba Bizimungu Yusufu. Nga nsumba obuweereza buyitibwa Temple of Holy Spirit nga tusangibwa Bulenga Nankwadde. Andi musanyufu nnyo okunnyaniriza wano ku program My Testimony. Nange mpere Mukama obujulizi bwa Katonda janjije wawampisiza na wawantuusiza. Musanyufu okubeera mu kifo kino era nzikiriza bangi abagenda oyiga mu kino. Tuli basanyufu nnyo okubanga olunaku lwa leero ate tufunye Omusumba Bizimungu Yusufu. Yes, twebaza Mukama nti n'omusumba asazeewo ajja aweere Katonda obujulizi wawamudde. Ate kati ng'agenda dutuviira ku ntono byali bitya, ogenda okukula kuzaalibwa ng'oliwa, ogenda okulaba ng'oli ne maama, byali bitya? Okuzaalibwa kwange nzaalibwa Gomba, Kaalo bakayita Maddu oba ekitundu bakiyita Maddu. Nagenda ozaalibwa nga bazadde bange bonna weebali, taata ne maama baaliwo, naye wakati mu lugendo taata n'awasa omukazi omulala, bwe yawasa omukazi omulala ne maama naye n'agenda mu kibuga. So mu famire ya mmange oba eya mmange ne kitange nze Mugalanda. So bakulu bange bonna already baali bafumbo nga bawala baafumbirwa ng'abasajja balina bakazi. Kati mu myaka gyange egyo egy'ekito nga taata awasizza omukazi omuto nga ne maama no byagenze neesanga mu mbeera nga nsigadde mu nnyumba ya taata ne maama. Gw'omu? Nze omu. Nga ngenda n'endya emmere mu babaaba. Bwe mba ngisanzeeyo, bwe mba sigisanzeeyo ne ngenda mu miti gya ffene n'endya ffene n'enkomawo n'ensula mu nnyumba ya maama ne taata. Nga olina emyaka emeka cause okubeera ng'osula mu nju ya maama ne taata ng'olimu wekka ate ng'olina baganda bo, wali olina emyaka emeka nti baganda bo ogamba gwe Mugalanda baali tebasobolaga nti muganda waffe bamulese lwaki tetugenda ne tukola ki ne tubeera niko naye ne tubeera naye? Munnange ebintu by'amaka bizibu. Kyenyinza okugamba nti bakazi ba baganda bange tebaali bakazi bangu, abyaddala tebaali bangu. That's why nasigala nga nsula mu nnyumba ya kitange gye yazimba nga yawasiza omukazi omulala nga ne maama anobye, nensigala nga ndi mu nnyumba eyo nga bwe ngenda ne bankwatira ekisa ne bampa ekyokulya ndya, baba tebakimpadde nga mbeera mu ffene nenkomawo nensula mu nnyumba eyo. Awo emyaka emeka egyo? Mu kiseera ekyo nalina emyaka gyali 7. 7? Yes. Wabeeramu okuva ebbanga kyawe emyaka 7? Mu myaka egyo 7 mwennyini namala ndowooza namalamu okuva ku myaka 7 paka ku myaka gyali 13.
mpaka ku myaka 13. Yes. Myaka 7 egyemira. Myaka 6 emirala ng'obeera wekka. Exactly. Era ng'osigala okola kintu kyekimu. Yes. Na obulamu bwange nali muntu wa kukyalo mifene teri kazi ke saakolako ka mukyalo. Tewali kusoma. Tewali kusoma era okusoma kwange neyanza okumbuuza ekibuuzo ekyo nti bazadde bange be bantu abataasoma so nga ekintu ekyokusomesa omuntu tebakiraba mu mugaso era mu famire yaffe yonna tewali yasoma. Tewali yasoma. Era nange nagezaako kale awo ebya prime bino ebya bonna basome neera saasukka P5. Wasuka P5. Yes. Kitegeeza okusoma kwonna kwakomamu P5. Yes. Kati awo myaka 14 oli waka wekka. So bikyuka bitya maze obeera wekka obulamu awo omala obutambuza otya? Then ku myaka egyo gye ngambye 13-14 kusoma kuganye nenjiga omulimu gw'okusala enviiri. Awo oyingidde osala enviiri? Nagenda nenjiga osala enviiri nentandika osala enviiri okuva awo. Wafuna omuntu era nga bwali omwana wa katundu wagamba nti nefuna? Waliwo omusajja ku kyalo baali bamuyita John. Kati nga John alina omusiri gw'emmwanyi kati nga tugenda nga tumukongolera emmwanyi n'atusasula awo yatujjanga n'atwala n'atuyigiriza osala enviiri. Kati ng'alinga okukongola emmwanyi ng'omulimu okongola emmwanyi. Exactly. School fees yali kongola emmwanyi. Exactly. Ng'okongola emmwanyi n'ogenda n'oyiga enviiri. Awo nayigira enviiri ku myaka 13-14 nentandika okuhasolinga era natandika okukola nga ndi mu myaka egyo. Otandise osala enviiri. Enviiri ozisalira bbanga ki omulimu ng'olaba gufuna? Amazima gali nti enviiri ze natandikiramu zaabeeranga abaana 5 abakulu 2. Ezo nange nazisalako 5. Enviiri za 5 abakulu 2 n'olukumu 5. Nasala enviiri okuva Egomba. Nensala enviiri okuva Egomba nenyingira Mawokota. Ngansala enviiri nenyingira mu Butambala ngansala enviiri. Siniya enviiri. Ngansala enviiri nga ntambula mpaka Ekayabwe natuuka ate Ekayabwe. Enviiri nenzivaamu nentandika okusuubula obutunda. Nentandika okwetikka pulayi ennyaanya. Lumu neetikako pulayi y'ennyaanya nemenya akagumba ne kanuukira ddala. Era ekibegabega kyange kyalwawo okuwona nga ndi mukulafuba. Naye omwana muto lwakuba nti nali katono nga bwe nyambala ebigoye olabanga omuntu mukulu naye nga nali mwana muto. Yes. So maze oyize enviiri ozikoleddemu maze ofunye ssente kati enviiri ze zikuwa capital ayingira ennyaanya n'obutunda. Kati ssente nzijjawa? Endebe y'obutunda yabeeranga embisi yabeeranga nusu 670. Endebe embisi kati nga nsuubula embisi endebe y'obutunda nga mbisi nenjitereka neyengera bweyengera nenjitwala Ekayabwe abamanyi Ekayabwe ku Masaka Road nentambuza mba n'abakamula. Era Ekayabwe awo wonna bamanyi Kayabwe noyingira awo Enkozi ku University noyingirayo mu Rwami Kome yonna. Yes. So obutunda bwo bumalamu bbanga ki? Kakati mu kusuubula obwo obutunda ne price z'ennyaanya awo we nasinkanira omusumba omu ekyaki yali Katundu nentandika okugendangayo nensaba. Ekayabwe nentandika okugendangayo nensaba nengendayo nensaba ate nembyagalira ddala ekkanisa nempambira ddala. Kanisa kati awo oyingidde ekkanisa oyingidde obulokozi oyingidde Katonda bintu bitandise onyuma. Yes. Kati ogenda tubuulira kanisa omusumba omusanga ku street oba naye wawulira abalokole nga bayimba naye nogamba kange nene. Kakati omusumba oyo nali musala enviiri yali kasiroma wange. Kati mu process kumusala enviiri ngamba Yusufu jangu osabeko naffe naye nga nze mbinyoma. Ne mwana wattu one day nagenda ng'olwonvudde ne mu nviiri naye nga tusigazza omukwano ogwo. One day nengendayo mu chaachi ne binnyumira nenzirayo mu chaachi ne binnyumira kaga chaachi nenkwatira ddala omuliro gwa Kristo ne gunkwatira ddala. Yes. Mukama yeebazibwe nti yamala n'akola ki? Asisinkanye chaachi omuliro gumukutte. Agenda tubuulira obulamu obwali mu Katonda bwali butya obulamu bwa kanisa obusanga otya? Kakati obulamu bwa kanisa nno nabwo tebwali bwangu. Mu kubeera awo Ekayabwe Enkozi awo Lwami Koma nenyingira mu chaachi nentandika kuba nga nsiba nkola
nga nsula mu church siba ekaya bwe siba nkola nga nsula mu church kati mukubera mu church omusumba yanjagala nnyo kama omwana ono ayagala okusaba kati one day nangamba njagala kutwalako ku church yaffe ekitebe ekikula e Kampala nga sinna kusala akalimi mu church wasulangayo kubanga jewo wali osula osaba oba wasulangayo kubanga wali tolina wakubeera kubanga abantu abasinga bagamba nti nsula ku church naye nga kusula ku church nasulayo kusaba naye nga asulayo nti bambi sirina wakubeera wasulangayo mu nsonga kyawo yakusaba oba mu kiseera ekyo nasulanga ku church lwa nnyonta kuba mu kiseera ekyo nali nsobola okwepangisa akayumba kalingana ka mutwalo ne weewuunye nali napangisa ennyumba ya mutwalo nga najawulamu bwe nti nakuba ply wakati kati nga nsula eri emabega kati wano mu maaso nga wenteeka obutunda bwange webwengerera yesitowa era nga sirina siwaani sirina kikopo njawali kakomando nga nja nevaka so kati bwe nayingira mu byekyaki nendya nnyo nentandikanga okusiba nga nkola ekyo nengenda nensula mu kyaki ndowooza kyatwala ebbanga lya myezi nga 5-6 musumba nanjagala nnyo omuliro gwa Kristo ne gunkwata kati musumba n'agamba njagala kutwalako eri ku kyaki gye tuva ku kigo ekikulu oba ku main kyaki kanisa we oba ekitebe kya kyaki we kiri yes kati bwe yakiŋŋamba ne mugamba tugende naye bwe wali wabula ennaku 2 okusimbula okujja e Kampala Mukama n'andoosa ekirooto n'aŋŋamba Yusufu bwe ogenda e Kampala kwata engoye ze zonna ogende mu kirooto ne ŋŋamba ŋŋenda kusaba ki ekintwaza engoye zange zonna eddoboozi ne ŋŋamba wankiso yagondera eddoboozi lya Katonda era ekiseera bwe kyatuuka ne ntikka engoye zange zonna nenja ne musumba e Kampala ne tujja e Kampala twatuukira Mukono kati Mukono ngenda otuuka nga ebizimbe byeweese ngenda otuuka ndaba koransi nze namala ebbanga lya mwaka gumu n'ekitundu nkyogere nga sigenda mu ttooyi y'amazzi nga ngenda mu yakanya kuba gye nali manyi nga manye n'ensonda kati nga ziri neebuuza bazikola batya era one day ezo ttooyi zaali za ku kyaki olwo ntuuse Mukono ntuuse e Kampala kati kino kigumula ekibeeramu amazzi eky'omu ttooyi nabuuza owooluganda ku kyaki nagamba kale akataasa akeeru akabeeramu amazzi kaaki natwala ebbanga lya mwaka gumu n'ekitundu nga sikozesa ttawo y'amazzi nga nkatya twakyalo na bintu bingi kati bwe natuuka ku kyaki bwe natuuka e Mukono ate omusumba nanjagala ow'e Mukono n'agamba pasito oyo w'e Masaka oba oweeyo nagamba ono omwana mundekere wano nensigala ku kyaki kati olwo ngenda kunyumiza sitooli y'e Mukono kati bwe natuuka e Mukono era nenfuna akalimu k'okusala enviiri nadamu nenfuna akalimu k'okusala enviiri kati omwana yantwala okuntwala wensalira enviiri bantwala Butwazi kati obudde ne buziba nga nina ovaayo naye nga ndaba amataala ndaba emmotoka zisalaasala kirungi nalina akasimu kange nenkulira omwana bali bamuyita Kalo sisita Kalo ndi eno ndaba ebizimbe naye jangu onkime kyatwala ebbanga ndowooza lya wiiki nga 3 nga bantwala ku mulimu nga bankima abantwala ku mulimu nga bankima paka lwe namanyira Amiina bannange nze bikyanyumidde Mukama tumwebaza ayajja omuntu mu kyalo n'amuleeta e Kampala e Mukono agenda tubuulira obulamu bw'e Kampala abusanze atya jjukira avudde ewaka mwana muto bamulese mu nnyumba naye era Mukama gw'aba yamanya tamulekerera asinkanye omusumba amulese e Kampala tene mu Kampala gy'amulese amulese mu maka ng'amusumba kati agenda tubuulira obulamu bw'e Kampala abusanga atya obuweereza bw'e Kampala obusanga otya yes kakati bwe ntuuka e Mukono natuukira ku kigo nentandika obbeera ku kigo ku kyaki nembeerawo nga bwe ngenda nensala enviiri nenkomawo nensula ku kigo
nno bwe ntuuka ku kigo tekyali kyangu kuyingira buweereza kuba waabeeranga w'amateeka nga bw'oba oyagala okuyingira obuweereza basooka ne bakuwandiika mu kitabo n'osayininga amateeka n'omala okumala emyezi 2 ng'okola practice naye nga tolinye katooti. Kati nentandika nga ngenda nenkola nenkumawo nensula ku kyaki, ngenda nenkola nenkumawo nensula ku kyaki. Kaakati bwe nabeerera ku kyaki ntandise okusaba. Ekintu Mukama kye yampa enjala y'okusaba, yampa enjala y'okusaba, yampa enjala y'okukaabirira amaaso ge. Nembeeranga ku kyaki nga nsaba, nembeeranga ku kyaki nga nnoonya Katonda. Kati challenge nafuna ku kyaki waabeerangawo abawala aba hayi abavubuka aba hayi ng'ennyimba bayiga za Luzungu, simanyi Luzungu, nendafu bano okuyiga ennyimba z'Oluzungu. Tagali yali mungi. Kati nga bampita mulaalo w'eggomba, mulaalo w'eggomba Omunyarwanda asiba. Kati nze okusaba kwange kwali kwakuleekaana na ndeekana nsula nsaba. Era ku kyaki awo namala emyaka 7 ansula ku kyaki, 7 years ansula ku kigo. Obulamu bwange obw'oku kigo tebwali bwangu kukwata microphone. Nabeeranga ku kivugo, emirimu gye basooka okumpa gwali gwa kugala gate, gwa kusomba kasasiro wa kyaki. Kyaki yali nene ng'etuuza abantu 1000. Kati nga pampa zonna ez'abaana baziteeka wali nganza yeetika kasasiro. Ku kyaki nayigirako simuula, ku kyaki nenjigira nganza simuula toyi zayeetika kasasiro zaagala gate. Nakola emirimu egyo ndowooza okumala emyaka nga 3. Naye nga okumpa ekigambo muzindaalo nga kizibu, okumpa ekigambo muzindaalo nga kizibu. Ng'egyo gy'emirimu baagirekera mulaalo, baagirekera Yusufu ow'eggomba. Ebyo nze abikola. Naye byonna nabikolanga nga nsula ku kigo. Kati Mukama yampa enjala ku kigo saasulangako nzekka. Kwaliko abaana abalala, ng'abaana abalala balina emifaliso, balina amasuuka. Naye nze yabeera ku kigo nga sirina yadde essuuka n'emu. Kati nalina kikabuuti, waliwo ebikabuuti abasirikale basikale be batera okwambala. Kye kikabuuti kye nalina. Nga nsula ngenda nensala enviri nenkomawo nentereza kyaki nensomba kasasiro nensimula toyi nga ne mu service nze mbeera ndi mu kusimula toyi. Nga bwe butuuka ekiro nsula mu kijakete ekyo nga nsula bweru 7 years nga nsula bweru, nsula nsaba, nsula ngabira Katonda. Era Yusufu ono gwendi yava mu myaka egyo 7. Kino kyendi bino byenjogera byava mu myaka egyo 7. Nkwata ntya microphone. Time came nali nsaba bana bemba mwenna ababeerako ku kyaki. Waliwo abantu ababeera mu bibiina ababeera abasaba ennyo. Kati nga tosobola kukwata muzindaalo. Nakwata atya omuzindaalo. One day waliwo yali alidinga. Bwe yali alidinga amasenze ne gagenda. Bwe gagenda nampita nga Blaze Yusufu jangu. Bana batayagala kulidinga nga waliwo amasenze gagenze. Nga Blaze Yusufu jangu. Bwe yampita bwe nti nenzija. Era kino eno message njiwa buli muntu. Omuntu nga Katonda amuyise abarawe balaba ekizibu yalaba opportunity. Oli sister yampita bento bwe nakwata omuzindaalo omulundi gwange gwasooka yampita nangamba nga amasenze gageza ala reading amasenze ne gagenda namwe Blaze Yusufu jangu oba wali bamanyi nzaali n'eddoboozi nzaaleekana nzaakolaki. Bwe bampita bwe bati olw'okuyayana kwe nalina n'enjala gye nalina nareadinga ng'omulalu n'ensaba essaala nenkulembera abantu emizimu ne giva ku bantu ne bafuna deliverance. My first time okuleadinga abantu ate mbaleadingira kapera nali nkyabaleadinga bwendi emmotoka ya musumba we yapakingira. Musumba n'abuuza ana aliidinze programu eyo bali bagita devogo n'abuuza ana akoze devogo ne bamugamba Blaze Yusufu n'agamba omulalo wange yagikoze ko boye n'abagamba from today Yusufu muteeke ku list ekola devogo. Bwento be nakutandika okukwata omuzindaalo. Neyongera okusaba nga nsula bweru nsula nsaba. Nze nazuukukanga ng'olunsi enkuba yampiseemu lumu n'ebikako obuveera buno obugira ku ntebe empya. Ngenda ozuukanga enkuba yampiseemu. Naye nga ne bwe nsula ebweru waliwo ekingamba ddayo sabe. Nga ne bwe nsulayo waliwo ekingamba ddayo sabe. Ekintu ekyo nze bwe mpita Omwoyo Omutukuvu Omwoyo wa Katonda addamu nangamba ddayo sabe. Ne ntandika okuliidinga nenkulembera abantu nga buli lwenkulembera ebintu byange bireeka ekisa. Kati wulira jjukira
tuli mu Kampala nyimba za Luzungu kati Yusufu nga binsumbuwa ndi wa Luganda kati ng'ekyama kyange kiri mu kusaba nga mujja nange mberamu nenkola practice ne mugeza Oluzungu zammwe ne mujja ne muyimba zonna ez'Oluzungu zammwe Yusufu nenzija n'Oluganda lwange obulamu bwange buli mu Yesu n'ennyimba ekino nga nkijja ku mutima ogenda olaba ekibiina kyonna kigudde kugamba emyaka 7 era kye neebaza musumba oyo yangulira obudde onoonya Katonda era eno message njiwa buli muntu omuntu akugulira obudde okunoonya Katonda museme ekitiibwa yangulira obudde okunoonya Katonda kati nze nga mbeera musaba ngamba Mukama simanyi Luzungu okimanyi wampita simanyi njagala bennyimba ebireka amafuta nga nja n'ennyimba Gologosa haleluya ng'oluyimba ogenda olaba waliwo ekibasuukunda ng'olajja n'ayimba muntu ez'Oluzungu muzimanyi ne muzimba Yusufu nenzija Katonda yananyisa level nemba ku level go ne bantandika nga fa batandika praise ne tuva mu kutandika praise nga nza mumaliza Mukama yananyisa okutuuka ku ddala nga nze akuba ettendo musumba nga ajja nga Mukama nampa obuvunanyizibwa mu church exactly nampa okuganja nentuka ku level nga buli kimu kyenkana nze akikola mu church keserabidde kembadde nerabidde lumu nali mu kusaba nali bweru wa church nga ndeekaana nnyo banabola abahayihayi obamanyi abahayihayi abo najja naninyako nangamba Yusufu tusirikire otulekaanira neneebaza Katonda omuwala oyo nakatamanyi naye yeebuuza engeri gye natuuka wendi emyaka 7 nengimalaawo nga ndi mukunoonya Katonda nga ndi mukaabirira Katonda buli lunaku mpulira Katonda naye waliwo eddoboozi lye nawulira era mu biseera ebyo bye walimu ng'era okyasula anyway kyesitakubuuzizaako awe wasulira bwewayingirira obuweereza wali okyasula ku kyaki era nga gwayonja gwatwala kasasiro nze banjako lumu katuuti nga neerabidde okutwala kasasiro adimini nayimira mulyango nagamba Yusufu weerabidde otwala kasasiro nga nina mu yunifoomu yange naye nga bakusasula oba ate mukyaki wabawe kusasula badde manya oba mukozi wa kyaki bakusasula anyway bulunga adimini yanjako katuuti Yusufu weerabidde otwala kasasiro nemba katuuti n'otwala kasasiro nentwala kasasiro mu yunifoomu yange aye nenkomawo katuuti egundi yange obwetowaza obwobukusa so ebbanga eryo n'emyaka 7 saakulako and by the way omuntu ali anointed ye muntu omwetowaze wetowaze kintu kikulu nnyo mulabirizi yakitugambanga yes era bw'osanga omuntu ngamba I'm so anointed sobola kukola is not anointed ago malala that is false humility mugula akatabo ka humility mulabirizi yaleka akakoze eki akawandiise kagule okasome otegere humility exactly by the way amafuta gakuleetera obukakamu and by the way omuntu bwajjanga nagamba nalabye Katonda najjanga ali nalabye Katonda nze aba teyalabye Katonda tosobola kulaba Katonda notabira mwetowaze kuba Katonda wa kitiibwa wantiisa osoma ku Danyeri agamba bwe yamulaba n'abanga afudde n'awulira nga avaamu ekivundu so omuntu alabye Katonda oyongera okukakkana amafuta gakuleetera obukakamu so mu bbanga eyo yonna bye namala nga ndi awo yadde Mukama yanninyisa nga nzinyimira n'engobe nga nakubanga n'ettenda emizimu negiva ku bantu naye nga bwe mmala nsuula ku kigo nsuula nsaba nsuula empewo enfuuwa siba buli kimu nkikola amiina kati eri ebbanga kyaki otuuka ogivaako biseera ki egyo emyaka tugirabye oweereza bw'osula ku kyaki bw'oyonja kasasiro Mukama akutaddeko ekisa oweereza enkyuka evaawa otuuke nti tokyasula ku kyaki tokyayonja kasasiro naye nga gwe batunuulira nagamba ono omusajja aliko amafuta ga Katonda kijja kitya kakati ekintu kyali bwe kiti mu myaka egyo 7 gye namalaawo
Mbagambye nti buli lunaku mpulira Katonda. Naye waliwo eddoboozi lye nawulira. Saba Katonda ngenda obba mu nsi muno nga ndiwuddeyo emirundi emirala ng'ebiri. Buli lunaku osobola okwogera ne Katonda. Naye waliwo ekintu kye bayita special encounter. Waliwo ensinkano gy'ofunangayo ya njawulo. Kati mu myaka egyo 7 Mukama nawulira eddoboozi lya Katonda zaali ssaawa nga 9. Katonda n'ayogera nange. N'aŋŋamba Yusufu, genda otandika obuweereza. By the way, erinnya ly'obuweereza bwe nkulembera olw'ekisa kya Katonda nalifuna bwayitawo ebbanga lya myaka 2 nga sinnaba kuva ku kigo naye nga nalifuna dda. So bwe nawulira eddoboozi ne ŋŋamba Yusufu, va wano genda otandika omulimu gwange, genda okuleba oti ne bwoti ne bwoti. Naye nga nentukulya musumba wange musumba Polide Katonda nga ngamba bwati ne bwati. Kati wulira nkunyumize. Naye engoye zange zabeeranga mu Sofia. Sofia omanyi ono waba Nigeria. Omanyi Sofia. Ngera bojja n'okola ekikwekwe tunagamba buli ali mu church nkuzza gomba okwata kyo Sofia. Waliwo abantu nga balinga bali mu mbeera bwe bato. Ng'oli okukuza mu kyalo. Akwata bukwazi kyo Sofia. Nakupakira mu. Nakuteeka mu mmotoka nakuvuga n'oddayo mu kyalo. Kati nalina kyo Sofia nga mwentereke engoye. Kyogenda otandikiramu obuweereza. Kyengenda otandikiramu obuweereza Mukama. Era by the way bw'oli muweereza ng'ondaba. Tosaba Katonda bintu. Genda ebintu ogenda bisanga gy'akutumye. So bw'amala okuŋŋamba nti genda ne nnumba musumba. Ya musumba ŋŋenda. N'aŋŋamba ogenda Yusufu. Ne mugamba ŋŋenda muzeeyi. N'aŋŋamba ogenda. Mugamba ŋŋenda muzeeyi. N'aŋŋamba kale genda. Ne nkwata kyo Sofia. Nakwata kyo Sofia olomba ku kigo. Olaga wa Katonda yagambye nti ogenda wano. Olwo Mukama amaze okumpa direction wawe n'oteekwa ministry. Naye nga nejja ŋŋambye simanyiiyo. Emyaka egyo omusomo gye namala ku church nze nga tetutambula. Oyina ssente ezigenda otandika obuweereza oyimuse nga bwoti. Kati nnyumiza oyimuse. Ngambye Sofia ogenda tandika obuweereza. Tewali ssente. Tewali yadde ekikumi. Nga simanyi nti n'omuntu ayambala esaati y'emitwalo 3. Banze engoye bansiganga mu nsigi ndi mwana wa ku kigo. Lumu feva yangwako ne bansigamu engoye nnyingi engatto buli kimu. Ngenda otuukayo ng'engatto mpanvu bwe nnoteekayo epapula. Ngenda otuukayo ng'empale nnene. Bannanga amafuta g'okusigibwamu ebikadde mabi. Kati bulira ŋŋambye musoma musiibudde mugambye ŋŋenda. Bwe namugamba ŋŋenda n'aŋŋamba kale genda Yusufu. Naye nkubira nalina mukwano gwange bali bamuta Kayemba, Blaza Kayemba. Namugamba Blaza Kayemba Katonda ngambye bwati ne bwati ne bwati. N'aŋŋamba jange wange era natokera wa mukwano gwange. Blaza Kayemba. Blaza Kayemba. Era naye ali mukono. Kati bwe natuuka ewa Blaza Kayemba nasulayo ndowooza 1 week. Jjukira that time era nali nsala enviiri zange. Nali nsala enviiri zange. Kati ngampe nalinawo emitwalo gyali 7. Blaza Kayemba nannyongera emirala 7. Egiwera 14. Nengenda nempangisa ennyumba ya mitwalo 7 emukono. Ya mitwalo 7 gy'emyezi 2. Kayemba yampe essuuka eyasooka. Kayemba yampe ekidomola ekyasooka. Kayemba yampe ebbaafu eyasooka. Nengenda n'enjala ne Sofia wange. Kati mu process y'okubeera awo nalya damage. Walyako damage? Damage. Gino emigaati egitafulumya bulungi egy'omubeekeri. Obimanyi ebyo damage? Yusufu nalya damage ne mukoowa. Nendya mukene na akawunga. Era ebintu ebitasobola kulya migaati, mukene n'akawunga. Kati bbanga ery'okubeera awo nga mmaze okupangisa. Awo ogenda otandika kuweereza. Obuweereza by the way ate Katonda yali aŋŋambye n'obulenga. Naye natandikira nasooka sitepu esooka. Kayemba nampe essuuka emu, musajja wattu nampe ebbaafu emu, nampe ekidomola kimu, yampa na kalita 10. Nengenda ne Sofia wange atupangisiza room. Kati experience esooka ng'opangisiza ennyumba. Toyina ky'olina obadde osula ku kigo. Otandise. Nentandika osula mu nnyumba. Nasulamu ndowooza omwezi gumu. Neeraliye ne ngano omwezi ogusooka guweddeko. Nasasula 2 nsigaza gumu. Nengenda nenkaabirira Katonda. Ng'okyaddayo ku kigo ku kanisa? Ku kigo nagendangayo nga nsabayo naye nga bwe mbuuza Mukama direction. Entuufu. Mwoyo wa Mukama nanuŋŋamya essiiba ennaku 3. Ne neggalira mu nnyumba
eyo gye mpangisiza ng'omwezi ogumu guweddeko ne ŋŋamba Mukama sigenda ku saaluuni banfa enjala kanfa enjala naye mpa ekyokukola kankole statement eyewunsa Mukama bw'aba anaakyusa obulamu bwe aleeta ssente Mukama bw'aba anaakyusa obulamu bwe aleeta ssente eyo reality Mukama bw'aba anaakyusa obulamu bwo aleeta ssente katugambe kale aleeta abantu naye abantu abaleeta nga baleese ssente bwe nayingira mu kusaba bwe nti bwe namala okusaba for 3 days essimu nagijjako nensaba for 3 days nga nsiiba nga bwe nsaba nenzaako essimu bwe nazaako essimu nasangako missed call y'omwana omu ali South Africa naŋŋamba pasita bulijjo nkunoonya naye Mukama yaŋŋambye mbeeko kyenguwa omwana n'asindika $2 million bannange $2 million simanyi na ssanyu lye nawulira kati ate olw'okumanya olwo bannaye buli Katonda alina byaffe Katonda alina obugagga bwaffe amiina n'asindika millionaires $2 olwo lwali lwakuna ku lwokutaano ne bansindika millionaires 2 enkeera ku Saturday ennaku 3 ziweddeyo kati nasiba okuva ku Monday Tuesday Wednesday Thursday ne bampeereza $2 million ku Thursday ne luziba ku Friday ne bampeereza $2 million ku Friday manya ku Friday bampeereza $2 million ku Saturday the same mukazi oyo yennyini naŋŋamba era nina kyenjagala okukuwa nawe njagala okutuma nemugala ayagala kuntumawa naye agenda nanyongera millionaires ziweze 4 $4 million ku Sunday ku makya nina ka clip ke nateeka ku Facebook wali ofunye essimu ya smart oba mu process eyo kye neerabidde brother Kayemba yanguza essimu ye ajiguza sente mmikezo wali ozibu nasookera nno bwe nkubulira akasimu ke nalina waliwo kubusa musanga buno obutono bwe buti ak'ekipeesa oba mwali mbulabyeku kaba katoni bwe kati nga ka smart naye nga kaliko ekipeesa wano n'akanguza nga nteekayo positi kati enkeera ku Sunday olwo nfunye millionaires sinalyako yadde neki ku Sunday nakola positi omukazi omuzungu najja naŋŋamba brother Yusufu I cannot understand your language, but I can feel fire on your life. Omukazi nanga Mukama mugambye ansigemu pound ebi 3 nemugamba okay kale awo buweereza butandise ulira nkunyuze story bezaali ziwera akawungeezi naŋŋamba bwe nkusuubiza pound 3 ne banyonge bosi wananyonge nampa tip kati ngenda kuwa pound 5 bwagenda otuuka ku Sande akawungeezi nalina $7 million kati mbolera n'okola ki naddukira mu boutique n'ogula mufaliso nasooka nengula ebyewaka bye namala obigula nengula engoye nenkoma ku church ente z'obuweereza toziguzeemu mpulira nengenda nengulayo engoye awo namala okugulawo engoye nengenda ku church musumba n'atumya brother Yusufu ng'akubye engatto bw'ati bwe namala okugula engatto nengula engoye buli kimu agenda ku mu studio yakubya akafaananyi nenkateeka ku Facebook buli mulala Yusufu wa Sofia banaye Katonda kanaakyusa obulamu bwo aleeta ssente nengenda ku church bagenda olaba Yusufu nzize nyambadde olwo nagulayo ne kano kafyumu kano ak'okwesiga kano bwe kati sekamanyi naye tugenderawo kafyumu kano tebesiga kano kagundi ketwakubanga nga tena ako akabeeramu akantu waka okeisigako bwoti nengenda nga mponya akawo ku church brother Yusufu buli muntu yeewuunya obulamu bwange eri gye bwakyukamu by the way ebintu byange Katonda abikyusiza speed era bwe wayitawo bwe namala okuddayo Mukama nampa direction neŋŋamba brother Kayemba nga tugende e Bulengo omanyiyo naŋŋamba mmanyiyo sente ezo nafissaako sente nempangisa ennyumba e Bulenga bwe napangisa ennyumba e Bulenga nensitika ebintu byange nenzija e Bulenga bwe natuuka e Bulenga ntandika okukola survey by the ministries gye nkulembera yakamala emyaka 3
nto ekyali nto kati bwe natuuka e Bulenga by the from that day sente zajjanga buzzi kasita watuuke okuva Mukama we yasumulula mwekyo ekisibo ekinnako esatu kasata sente era kino wenzikiriza Katonda bw'aba atadde ekintu mu bulamu bwo nga gudde oluggi lwakyo tetusobola kweggala from that day sente ne zijja Mukama nagulawo enzigi Mukama nagulawo ebintu Mukama n'entandika ministry tugira gamba for now ministry eri myaka esatu ministry naye Mukama atukoze bulungi amina kakati gye mbadde neerabidde nfuuka atyo omusumba bwe mmala osiibula musumba na mwana wange nkutadde genda otandika obuweereza naye ate teyanfukaako mafuta ga busumba ate bwe ntuuka e Bulenga nembuuza Mukama direction Mukama nandaga omusajja wa Katonda I respect him so much nengenda ne mulumba bwe yandaba bwati yampita kimu pastor kwezi mugamba sinabafuuka pastor ne Mukama ansindiza gy'oli nangamba nkugambye pastor era omusajja oyo yanfukako amafuta ali munyonyo wano bamuyita pastor Muhozi Moses ye musajja yanfukako amafuta nenfuukira ddala omusumba ajjudde by the way n'ekyo kyenjagala okutereeza omuntu okufukako amafuta ag'obusumba ako kabonero kakutuukiriza kolingiyo ntofu ne kolingi eva wansi ng'ekulimu ekyo nkiva wansi nga kikulimu just nti wabeerawo nga bolaba nti Kristo yagamba Yokaana agamba kigwanira gwe okumbatiza tutuukirize obutuukirivu bwonna so okufukibwako amafuta kabonero kanyweza kiri kyoli ekintu ova nakyo wansi Katonda kakuse so oye musajja yanfukako amafuta amina kitiibwa kya Mukama kati otugambye ministry Katonda gye yakuyitira saawa zino eri mu myaka esatu w'oli kati bwetuli kati tuweereza oli musumba ndi musumba kitiibwa kya Mukama nina n'abaana n'abasuku mu mwoyo nina abaana abakulu ab'emyaka 3-4 kimanyi bajja kukalaba amina Mukama abawe omukisa twebaza Mukama olwa musumba Yusufu bulamu tebwali bwangu kuva mu buto byonna tubikoze ki byonna tubirabye tulabye obulamu bwatambuliddemu obulamu bw'ekkanisa nate era obulamu bw'ekyosofiya omusumba ayitiddwa naye ng'ayitiddwa nekyosofiya naye twebaza Mukama nti waggulawo oluggi tewaba akola ki tewaba aluggala kasita weewaayo omutima gwo n'omugamba Mukama kino na kino kikyompitidde yamugulira oluggi lw'essente ekisibo ky'ennaku esatu Mukama kye yaddiramu tomanya naawe olina Mukama byagambye okukola agambye osibe wiiki gw'olaba wiiki nnene nnyo agambye osibe omwezi awo olabira ebikola ki ebirungi siiba tomanya awe wanaava breakthrough yo amina so tweweeyo nnyo tukkirize Mukama tonyooma kintu Katonda kyakutaddeko tulaye muganda waffe yayonja toyi yasitula kasasiro w'ekkanisa yayonja toyi yaggala geeti yasiimulanga ekkanisa bannange obwo buweereza era singa ebyo ebintu teyabikola na mutima mwesimbu tomanye teyandibaddewa Katonda wamutukoze ki wamutadde tonyooma buweereza tonyooma Katonda wakutadde tomanya mukuyonja toyi Katonda wagenda okuyimusiza mukutwala kasasiro Mukama wagenda okuyimusiza ate era bw'otakikola nakwagala kiba kya bwereere so tonyooma ky'olimu oba oli ashalinga na mutima gwonna okuyimirira katuuti buli nnaku nkibagamba si bwe buweereza okuyonja toyi ekyokutwaza mu ggulu ey'ekkanisa so Mukama abawe omukisa so tugenda kwaniriza muganda waffe nate era atubuulire abeeko kyagamba gwali eyo obadde olaba tokyalina ssuubi oyonjeza toyo olire kutamye ogamba naye bano abasumba nze lwaki nze tebambalamu kino lwaki nze sifuna yakuyamba anyamba lwaki nze
nze alaba abajja nze ayo agala gate nze abagulira abantu b'emmotoka ne bayingira lwaki bo tebanyamba waliwo agenda okuyamba omutuufu naye ajja kugira mu kiseera kyo nga wegguddewo era ng'owaddeyo omutima gwo. So muganda wange ogenda kunyamba obaako ky'omugambye oyo ali eyo asuzeeko wansi bangi basula ku ttaka naye nga basaba bangi ne bafuna okusoomooza bagamba oli mulokole naye osula ku ttaka bagambe nti naawe ayali alina ky'osoosiya ng'osula mu kabuuti saawa zino oli musumba oli muweereza exactly. Kino kyendekera buli muntu awuliza buno omujulizi era yakogerere buli muntu ng'osula ku kigo beera n'ekigendererwa beera ne purpose. Leka kusula busuzi ku kigo nga tolina kigendererwa. Mu Bayibuli mulimu abantu abasulanga ku kigo. Omu ku bo yali Samwiri. Samwiri yali musajja eyava ku mabere ga maama we nga wa myaka 2. Samwiri buli mwaka yafunangamu olugoye lumu. Samwiri buli mwaka alabanga maama we omulundi gumu. Naye era mu kigo ekyo kyekimu abeerangamu batabani ba Eri. Bayibuli nga batabani ba Eri ne beebakanga n'abawala abaleetanga ebiweebwayo mu kyaki. Ne Bayibuli egamba Samwiri n'abeeranga ku kyoto nga yaggala enzigi za weema. So gwe omwana ndaba ng'osula ku kigo right now. Beera ne purpose. Beera n'ekigendererwa. Manya ki ekyakuleeta ku kigo. Manya ki ky'oli. Leka kubeera ku kigo obeere nga batabani ba Eri. Nebeera ku kigo nga Samwiri. Manya lwaki nsula ku kigo. Ate funa vision. Secondly, kino nkiwa eri abantu abasabira mu makyaki nga ku kyaki kuliko omuntu asula ku kigo. Tosekereranga muntu asaba. Tosekereranga muntu asaba. Tosekereranga muntu asaba. Omuntu asaba osobola okukyenkya ebintu bikyuse. Naawe asula ku kigo funa ekigendererwa. Have purpose. Tobeeranga batabani ba Eri abaabeeranga ku kigo naye nga beebakanga n'abawala. Beeranga Samuel. Samuel yali musajja w'amaanyi ne beebagamba yaggalanga nzigi za weema. So manya lwaki oli ku kyaki. Manya lwaki Katonda akutadde ku kyaki. Ate kolerera ekyo ky'otegedde lwaki oli ku kyaki. God bless. Twagala okwebaza Mukama olw'omukisa gw'atuwadde okukyazaako omusumba Yusufu Bizimungu. Twebaza Mukama olwa musumba Bizimungu gw'ajja ewala okutuuka wali. Kibadde kisa kye, kubadde kwagala kwe, bubadde bulungi bwe okuba ng'atuuse wano. Ate era naawe akyasobola okuyamba, akyasobola okujjayo eyo mu nfuufu n'akutuusa n'abalangira, akyasobola okuqualifyinga yadde toli qualified because he qualifies the unqualified. So togwa musuubi bweyongere okwewaayo nga muganda waffe bwagambye beera n'ensonga beera n'ekiruubirirwa lwaki ogenda ku kyaki lwaki okola ekyo kyokola weeweeyo ne Mukama n'akuwa omukisa. Nate era njagala kwebaza gwe awakinze asubscribinze alaikinze asharinze alesewo comment. Mukama akuwa omukisa akutwagalire yeyongera okuwa data obugabirizi bayongera otugoberera era akasembayo nkwaniriza jango were Katonda obujulizi jango oswaze sitaani jango obeeko n'omuntu addamu essuubi olw'ekigambo Katonda kyakuwadde olw'essanyu Katonda lyakuwadde olw'ebintu Katonda byakuyisizaamu ti naye bw'ayimirira mu ggulu agamba omwana wange kye namuyisaamu ate era ayimiridde n'anjulira ab'amawanga bayimirira ne bawera sitaani obujulizi n'agamba kino nagenda mu ssabo lino ne wabaako ekikyuka kati ate ggwe ow'amaanyi gwakoledde lwaki toyimirira n'owera Katonda obujulizi ekyo kinaakubalirwako kyoyina omulimu omunene gwe wakola kulw'obuweereza kulw'ekigambo era Mukama n'akuwa omukisa. Tusisinkane omulundi oguddako
Atera n'omuweereza anaabaze okubeera Katonda obujulizi olw'ebyo by'anaaba amuyisizaamu. Baagala nnyo, tubaagala nnyo nga Salmon Index era tubaagala nnyo nga My Testimony oba obujulizi bwaffe. Mukama abawo omukisa akawungeeza akalungi. Bye.